Young twabadde okone ku interview munangamba I inspired him. Oshegera netwali tetu meetinga kati ate Levikson mu meetinga through my young brother Dax Vibes ugembe. Kakati tumanyi okuzanya game kubanga munaye tetwafuna mukisa bifunanga tukyali bado. Kakati tugendayo tuzanya kakati ate network sendinga contacts ne Levikson. Na kuya mwana jangu tuzanye biki kati one time nali ndi mu studio mba ku recording aluyimbo Bwali na tago bwo ku recording oluyimbo olw'ensonga. Je nalukolera sijjo osubira je nandi lukoledde. Olukolera studio eriyo mu ghetto mwana bamuyita Jafo and beat. Chemanyi I believe Jafo nayo tewansubira nti nali ngenda kujjaawo that time. Ntuka mu studio ne vibe akuba mwe ngoma ne vibe kati nga bwomanyi oluso badde yitido buyiti zino mugamba manyi tera ke ngoma ezo bobo inamwe ngoma nja kola ki nja kuziwulirizamu nyaga makali tube tufulumanga kwegamba vibe toli bulungi mu vibe kubanga nze nyimbira ku vibe mbera towandika kwambala there's na koma do kuandika myaka nga 8 namabega katumbera nyingira mu mbera mfuluma nene ngamba soko demo kube mu ngoma eyo gayiwe yaddamu n'agikuba ndoza moyo ya nyambala bwambazi mu dakika the next 20 minutes nali mazo kuandika oluyimbo olungaluwedde kati Levikson ankubira mu time yemu angamba wanzi byo mupire gulo lero jangu tuzanyemu ngenda yo mugamba munaye onkubide mbade na mu studio binagabe ne mugamba soko liyo mune kimu mwene tune kati wenkuba ngendo tuzi mu kuzanya game ngendo kulaba posing tunulira agamba gumu yayo kimanyo yimbye gospel ningamba abanayo Levikson onyubisa nangamba sukulimba gusoko uli ebigambo message hey man this is going to be the biggest song of the year ningamba okakasa kati weba gospel ate kati gwe nkulumbi ekitegeeza gyoli dikole koye chogama tekemu nagamba ne mugamba yi ate wano batanywa mafuta sura ngidde tugenda mu studio tulukola mu dakika ndozanga 15 olimba lwali luwedde lwali lumaze tubeera tufuluma ne tulusabira yensasage jo uli onakulwayo olimba ono musoko performing abalengerako ku church ani akutola ku church gwe oba Levikson mwagende wa Bujingo pastor Bujingo tetwagenda wa pastor Bujingo twagenda mu church pastor Bujingo jakulembera abantu bakurisayizinga nti Mickey Wine agenda ate w'omukulu yavola principal kankubulire ne Yesu bwe yalinga abulira enjiri je bali basinga obutamwagala je yagenderanga kubanga olwo singa teyagendayo tebanditegedde mawulire malungi gatutteyo gandi yadde agesigaliza yekka tenga omulimu gwe gwali kutambuza mawulire malungi nze my work ngankyali mulamu ngankyasa waliwo management John Ganje omumanyi yakwasaganya ensonga z'omukulu we mubukinga kati ekivulo ayimba oba ayimba mukolo nambaga anti manager John yamala ensonga ezo kubanga omanyi management ziba zanjawulo kati ey'omukulu yanjawulo kuyange kati ate ey'omukulu sisobola gitegeerera nti owaayi ogenda kuba n'olaga kakati naye nga kyemmanyi tusaba Mukama ebikutte bite yensonga enkulu tusaba Mukama ebikutte bite ayimbulwe atandika otukubalaga nga bulijjo ebikutte bite buli omu alina ebimukutte mu nsi muno olina ebikutte byonna tusaba Mukama nga tudduka waliwo ebitambula ku mutabani waffe Solomon biki ebituufu ebibiriko nze ndi taata we muto taata omuto naye owulira eri omutabani wo bye bamukonjera bwe bamuwayiriza taata omukulu ali kasozi kalinze ndi Kano kakati kisingira ddala nti okubuuliza ddala taata yennyini oba maama ku nsonga za Solomon byona wano byebitaliwa oba kasente kutalinamu mumalutalo lwa sindi nashika weekend so mumbere eno notunulira ekirevu kisagibwa ddala kiri kyebagambe kyalagirwa tekibeera mbalabe ekirevu tekirina mbalabe amanyo gatukula kitegeeza asenesa fresh up takaluma temuli kakoola ne plain so mumbere eyo omutunulira akapala akubye zino skini ez'amaanyi eziriko nange gyenkubye wano akuba yange yasiiwukamu eya ekyali ku mulamwa naye wotunulira kyekyo esimu akwata ziri zenyini ezalagirwa ali mu family ya Samsung
So njagala kudda ku app ennumeko. Oyagala kudda ku app ennumeko. Demo agaba dance alizanyo ne boy. Nange njagala ku app. Oyagala kulumba app ennumeko. HM shed zakubeze zino abaana ze bagamba aba Beatrice batero kwagala zikuba naye tebakuba alaali. Bazita Balenciaga. So otunulira zakubeze zenyini ezalagirwa HM neera omutunulira kyegera nti musajja ali responsible akasate bakagolede bulungi mama Africa jali waka yakakutemu yasuze wakati yasuze kwawe. So tukwaniriza HM. Tukwaniriza kucheteka na Metro FM mbuza kubajiriko HM. Yo nze bampita Surubada High School Headmaster Mickey Wine mukwaya Michael Ndiwano kusanyulyo Metro FM chenda katonyeze munana kitegeza tutumbudde. Yes, HM obulamu bugamba ki? Yazinze ndipoa. Endongo egambye etya? Endongo tusabula busabuzi kate tweddiza. Ebbanga litumaze nga tuwumudde obadde ku ki HM abayimbi b'enjale badde baluma abayimbi badde bagenda wasale gwe tolabiseko ku bagende wasale sebo. Ate sale nze boy sebankuza kusabiriza. Sebankuza kwekolera. So tunulire embeera eno musically egeje kitambula omutaseeko HM bakutaseeko wali ku live kinakola bakwatire so so mumbeere wawe nyini so HM mundaba kati bakulaba HM gisembeze waggulu bo gisembere bulungi HM eno emmasiko gisembere HM tunulira lockdown eno ekusanzeewa yakusanga okola bikinga tunayingira kayimba kafa kapya. Lockdown yansanga ndi mu kuzimba nali ndi mu renovating wange waliwo nali nyongerako ate nenfunyamu era ebizibu naye mukama atera ababwandetirwa omukisa. Segera mu lockdown eyo kubanga banzibako mu lockdown eyo ngani bakuyingira twalengera bakuyingira waka obusazi bwange ne babutwala n'ekikulu bandikira obulamu ate nga obulamu bwe bugagga kati kyanka kasizadde nti obulamu bwe bugagga era nenfuuka mugagga. HM tutunulire obulamu mu lockdown eyo abantu bo ate mwe balabira ennyumba yo ne balowooza nti ebadde wakazimba buzimbi ne bagamba HM senda azijjawo ezizimba ennyumba bweti. In fact neya muganda Eddie yawe erabikira ate ya Benjamin nayo ng'ebaddewo. Kyama kye kiri mu family eyo? Mpozi nyinza okugamba nti bakulu bange bonna abo boolaba ndowooza ng'ogyeko Bobi Wine. Nze yasooka okulaga ennyumba yange before nga ngenda njipanga mpola kubanga ennyumba yange eringa puzzle. Osigera ngenze mpanga mpola bwe nfunanga nyongerako so abantu abamu just kubanga babadde tebatumanyi ate nga tebagala tumanya naye mukama n'atuyamba ne bafuna ensonga lwaki balina okutumanya bwekiri. So naffe ne tubawa ensonga lwaki balina okwongera okutwagala ababadde tebatumanyi abo babadde tebatwagala nga balina okufuna ensonga lwaki babadde batwagala naye nga enyumba yange yebaddewo kati. So tutunulire HM endongo wokomyewo ozukuse n'endongo n'oleeta endongo obadde totera kukuba nnyo gospel music okwatagana ntana Television n'oluyimba luno lujja lutya olugenda tugenda tutunulira kati. Nze ne musajja mukkiri ali stede kyekiriwo yes sebo with the mother raga alali mukama mulungi amina mukama yambwa amaanyi mukama byebyo byakola luje ku namba meka wiiki ejja Faizo tuveewo tukweyanza Faizo ekibwe webale nnyo. Faizo yagambye bwatyo alutaka ku namba emu wiiki ejja Metro owulidde esebo go okubiri ebula munana tuve webale kusiima Tom Promoter mu kikoni Uzaifa ofalanye Tom Promoter yesebo lwongere okwambuka kale tukwanza nnyo yes Uzaifa kasozi tukwanza nnyo HM abantu bawulya vibe gye balimu bagamba nti at least awo Metro sebo tukukutte go okusatu webale kusiima sebo sebo bwamba agambye ata tuline HM yes sebo
Stickman Musudan alina wadduseko katini ebikokwata ebimukuta ebigwa bitalaze bituuseewo. Esebo. Kale sofa Ebyama nga esimu endala bwejja sinagikwata akayimba kano kayise mu bantu nnyo ne katambula nnyo performance muka performinga n'omukulu ono mutera performinga mwembi mukama tuyambe nti ebiseera ebisinga on the big shows tetugira tonnaba kulaba kyabadde kyambogo sinakiraba ekyo madaraga Metro gwe wokuna mwaka Adawe tugambira nti mazima wiki ejja tukasala ku namba 3 awo. Yes. Amina tukwanza se. Abantu muli kumulama temulandaganya manyi Bobutini awo singa Bobutini singa ebigambo byali mu kubuuza ekyemu wano Bobutini taleme Bobutini ne ambassador big talent yaddawa. Ebyama njala tunulire akayimba kano kayise mu bantu kali album ogenda kukola bukozi single abantu bakozezi EP go ojadi ne album yange yaggwadda yesebo nze album yange yali yaggwadda nenga nensaba mukama oluyimba olumuyimba mukama yalumba yesebo ne album yo eri mama eri Metro yesebo go okutana yesebo yesebo tuline yesebo wewe mwana kupati maana chile ukuru ali mwana kumatira nnyo kama kunkumire amina nanga kunkumire yes mukono tubagala nnyo nazigo mukono kangulumira kayunga bitundu byeyo nawe enzali bweyo emu bali kubanga kwe muri ku mukutu Metro hello sebo tukukute go omuka we bali kusima sebo akaliba akatabwa ape yonambe mu yennyini ani ono sebo juke mukono nawe uli mukono we bali kusima juke mukono abantu be mukono mwetanide nyo waluna aberuwero mukono n'abasigade ebitundu mwe bali kubanga ku mukulu Metro hello Metro sebo omukutu obuzanyifu kwoli we bali kusima sebo tuline Mickey Wine Makindi agamba atya alikiriye Mickey Makindi ebikina alikiriya nengo Julia bwesiwa Bible ya tabula akayimba kalaba gondo akayimba yesebo wite jaka likunambe mwaka kikiriza chiwakane tukuyanziza bale kasamu sala omanyi ga abantu we bale kusima sebo manyi ga abantu kasamu tugamba nambemu abanambemu banji badenga basatu sofa ku bantu omukaga bitu akafuna owo musambu sebo fetuliwo sebo agamba Ebyama uyo mu nyumba ayogera ko naye nze mwendi ekiro blood ata ne tata wa mama yesebo oli promoter wa Zex yesebo amina wanjisebo amina ebale kusima muganda mfuna babiri bokka awo sofa muri munana babiri bokka Ebyama abo batu bamukoze bu Metro hello yesebo tukukulira we bali kusima starter yesebo mitiana akamugamba mutya tuline Ebyama Mickey Wine surubada yesebo tukweyanza tata tukweyanza nnyo yes abantu b'emityana kalangalo waliwo emityana awo mu bikajjo ne majani namutamba gye twayitanga tugendo namutumba gye twayitanga tugendo kusika omugezi AK47 nobali kubanga mutumbula Metro gwadrida asembayo Ganda wano nansana meeting point Ganda tuline Mickey Wine uye mubuzeeko n'akayimba namba meka yesebo uye akuwulira taata kyekiro blood Ganda ali biki yesebo akayimba ko kagadde nnyo kasinye ekirabo ndabona enswala etaano amista munda
mbe ekiraba osindike ku namba y'omukulu ono emitwalo 5 principal mumulabire Metro gwasi hello gwasi Metro agamba atya Mandela yesebo Mandela Kiria Center mu road omumanyi kali mugana wange naye nkwebazaako okuba nti okola ebintu nga biribiyo oli inspiration nti abaana bakulabirako n'adaa mwana nange wakirika mbereko nga Miki oba omusinga amina nsaba oluyimba olwo lubeere kale ku namba 2 wiiki ejja naye ekemu wangisebo nsaba bw'oba ofunye ettayi muganda wange esebo nsindikira kasiika k'oluyimba ku namba yange 0750 075 Mandela naye kamwanguyize muganda wange osobola ogenda ku YouTube obifuna bulungi buli music wa Miki Wine ogenda notypingamu Miki Wine MIKIE noteekawo space no WINE Miki Wine kankanonye papa yaman kyekimu ne ku Facebook kale okay anga tudduka HM kanfune ensusu be mu bonus call Metro hello omukutu omusanyifu ko oli ku matinoli wetusinzira wano webale kusima sebo munamalo wa kila municipality yes sebo yes sebo ndoza ku namba 2 namba 2 wikeja ete bwako luseberi badayakala tuveyo tukute sibule mwebale tuwagira mu mutufula kiche tuli abagadde oluyimba olwo baluyita guno omwaka bwoba olwagala okunoonya oba ku YouTube onna guno omwaka ebikutte bite mbagala nnyo Metro Fama mutufudde kiche tuli from way back nga mutuzaamu amaanyi nga mutuzanya music waffe nena abagala okunfollowinga musobola okunfollowinga ku YouTube channel yange Miki Wine MIKIE space WINE ne ku Facebook kwendi Miki Wine liri mu capital letters ne face ne page eri verified na blue tick ne Instagram kyekimu ne TikTok nayo joli nenga muganda wange Levixon kutumiddeko nnyo mukama akumpeera omukisa